You can't even make that here to fall again down. Bodde labike badde balindidde wali waggulu tetumanyi kuba olumaze okukuba Dereva ne ssente nga bazifunye batambudde na butambuzi nga bambuka eri nga tetulina kyakukolaawo ffe nga ffe. Benard Walusimbi. Namanya Kigaye Stefan.
Sisobola kulimba ndi kivudde ku kino oba kiri. Jasinze ndi mukozi era ndi roda. Wabula tubadde tuva mu Lutuseruzi nga twambuka wano ku kasozi k'okusatu, abasajja bwe batugwiridde ambushi ne bakuba Dereva amasasi ne ssente ne bagenda nazo, nze ze simanyi muwendo kuba nze eby'essente sibitegeera. Ogwange gwakuggyako bbiya n'emputiizi kyokka. Wabula Dereva ye simanyi oba anaawona kuba batugamba ali mu mbeera mbi. Mabega ku motoka kuba gye nina otuula gye nkolera. Mu maaso ebaayo kashiya na Dereva. Masasi nga gavuga. Motoka kwe kuyimirira. Bweyimiridde amalala ne gaddamu ne gavuga ne tugwa kava mu bikuleeti. Tugenze okuddamu otegeera nga amasasi gasirise ng'emmotoka ate edda rivansi mabega. Era Mukama Katonda ayambye buyambi azizza bibi, emmotoka n'esalamu ekkubo n'esigama ku kijingi. Singa si kijingi yalibadde etukuba ekigwo naffe n'etutiramu. Naye ekijingi kye kiyambye ne tuwonerawo kwe kugivaako. Tugenze okukka wansi otunula mu luguudo gye tubadde nga Dereva ali mu kkubo yeenyoola naye ng'ali mu kitaba kya musaayi agamba munyambe nfa. Kwe kumufunira owa booda amututte mu ddwaliro. So byebyo ebituguddeko. Amuyita Bazaale Hassan. Eso. Genda kulimba waffe tubadde tuva eri bo tubalabye kuba badde bambadde bukooko. Olutuyimirizza tutegereddewo nga bo babbi bakuba amasasi. Tubadde eno mabega basatu. Motoka ez'erivansi yokka nga Dereva bamukubye amasasi yaviiriddemu wali. Yo nedda emabega tugenze okuvaamu nga bambuka wali eri waggulu, bambuse batambula. Musigaddemu Serozimaani naffe emabega nga tetumanyi nga Dereva taliimu. Tutegedde nga tuvuddeko wali ng'agudde wali ataawa. Kwe kuvaamu munnaffe omu n'amuteeka ku booda ne bamutwala mu ddwaliro. Tubadde tuva mu luuto nga tudda ku sitoowa. Akatale kanene ke tutambudde kalagi kasawo. Moses Alova, I'm the defense of this area. Of today, I had a gunshot. I've not been feeling well. I had a gunshot. They shot the driver of this truck. When I came, I asked those who have been inside here, I said, what has happened? You don't have the askari. Askari always be with you when they're escorting this beer. They said they don't have. I asked the lady who was in charge of the money thing. Even my arrival, I found when they have taken already, the one was shot from this right hand. They have taken him already. So from there, I've started guarding they have started looting the beers. We started guarding the beers. To send one of the gun came very fast. Also, it was on civilian. We tried to pressure the people to leave. To leave the picking of the crates. Immediately, also people gather here. They come to help us like that. They have gone. Those who shot the driver, they were timing a thing, because the moment they saw the driver from ahead there, from that junction, the driver came. The vehicle came reverse. That is where you see them. They shot from that junction there. So they start walking. The one who shot the driver was on the army uniform.
Then one was on the police uniform. There were two with one gun, the new gun. After shooting the driver, they moved, walking, going that side. That is what I tell you was when I'm arrived, the time I'm arrived. They start walking, moving. You cannot seize them because you know that is government uniform. You can't ask that what has happened. Might be they are looking for the thief or whatever. It's very difficult. So they went. Me, I tried to call Lieutenant Colonel Kalema because we have been together working with him. Me, I retired. He has been in satellite here, but now they have transferred. He said, "You break. Let me call one of my friends now. He has replaced me there from there." They mostly they detach some. I mean, let me say the police post either mostly because here from Poma coming this side up to Kusatu, we are in a danger zone. If you see this swamp here, they always even put a roadblock here, this bridge. Last time there was a roadblock here. This bridge here. In the night, they arrested people here. Then the patrol used to come. That one now they have stopped. Patrol used to be around here with us here. They have stopped. It was quiet for some time, but now, this is the thing now have started. They have started again. So we need the support either of the patrol or the police post around here. Yeah, that is what I can tell you. With the danger zone, if you see how from that end, this one here, the thugs used to be around here, within Kusatu. But cannot see this place here. This place is down. The camera is within that Kusatu, but here you can. The camera is not being seen. You can't see. This one, this part is down. This part is down. The camera is in our training center here. Cannot watch this area. So you wish Yeah. the camera to be installed? Yeah. They've been killing people here. Like, if you remember that year they killed those who they brought from Simani, where they killed them around here. This is where they can hide and do anything they want. Yeah. Namanya Kigaye Stefan. Sisobola kulima ndi kivudde ku kino oba kiri. Jasinze ndi mukozi era ndi roda. Wabula tubadde tuva mu Lutuseruzi nga twambuka wano ku kasozi k'okusatu, abasajja bwe batugwiridde ambushi ne bakuba driver amasasi ne sente ne bagenda nazo nze zesimanyi muwendo kuba nze ebyesente sibitegeera. Ogwange gwakujjako bia n'emputizi kyokka. Wabula driver yesimanyi oba anaawona kuba batugamba ali mu mbeera mbi. De mabega ku motoka kuba gye nina otuula gye nkolera. Mu maaso ebaayo cashier na driver. Masasi nga gavuga. Motoka kwe kuyimirira. Bweyimiridde amalala ne gaddamu ne gavuga ne tugwa kava mu bikuleeti. Tugenze okuddamu otegeera nga amasasi gasirise ng'emmotoka ate edda rivanzi mabega. Era Mukama Katonda ayambye buyambi azizza bibi emmotoka n'esalamu ekkubo n'esigama ku kijingi. Singa si kijingi yalibadde etukuba ekigo naffe n'etutiramu. Naye kijingi kye kiyambye ne tuwoneraawo kwe kugivaako. Tugenze okukka wansi otunula mu luguudo gye tubadde nga driver ali mu kkubo yeenyoola naye ng'ali mu kitaba kya musaayi agamba munyambe nfa. Kwe kumufunira owa booda amututte mu ddwaliro. So byebyo ebituguddeko. Amuyita Bazaale Hassan. Eso. Genda kulimba. Waffe tubadde tuva eri. Bo tubalabye kuba badde bambadde butoka. Olutuyimirizza tutegereddewo nga bo babbi. Bakuba amasasi. Tubadde eno mabega basatu.
motoka ez'erivansi yokka nga dereva bamukubye amasasi yaviiriddemu wali yo nedda emabega tugenze okuvaamu nga bambuka wali eri waggulu bambuse batambula mwemusigaddemu serozimaani naffe emabega nga tetumanyi nga dereva taliimu tutegedde nga tuvuddeko wali ng'agudde wali ataawa kwe kuvaamu munnaffe omu n'amuteeka ku booda ne bamutwala mu ddwaliro. Tubadde tuva mu luuto nga tudda ku sitoowa akatale kanene ke tutambudde kalagi kasawo bode erabika badde balindidde wali waggulu tetumanyi kuba olumaze okukuba dereva ne ssente nga bazifunye batambudde na butambuzi nga bambuka eri nga tetulina kyakukolawo ffe nga ffe. Benard Walusimbi bazibadde 12 kale motoka eno ezze bweti ezze bweti kati bwetuuse wano ababbi babadde awo badde bazze dda naye nga batupakinza wali piki yaabwe awo kukyabitanti awo kakati emmotoka nejja nga omusirikale omu abadde awo omulala ali wano omu abadde mu kyambalo omulala tabadde mu kyambalo kakati bwezze bweti ono nagitunzaamu awo emmundu olaba mire eweeyiseeyo amata gundi endabibwamu eyo nakuba essasi mu luggi balikubye mu luggi likutte duleeva muno then ebyenda ne bivaayo duleeva n'avaamu nakka bw'ati oli abadde saidi eri n'aggulawo oluggi lwa kondakita n'asikawo ku mukazi ekisawo n'agwawo n'emmundu ye n'ekisawo n'asituka n'akwata wali ne badda ku piki ne bagenda babadde abo basatu awo naye wenkomye otegeera balumizza omuntu omu duleeva amasasi gamukutte wano mu luggi balikubidde mu luggi ne mukwata mu lubuto era ebyenda ne bivaayo balumizza omu oli ababaddemu ababiri omukazi bamusiseeko busisi kisawo duleeva omukazi omubbi n'agwawo n'emmundu ye n'ekisawo kya ssente n'ayimuka dde neyongera n'atambula n'agenda. Nze mbadde walako wali olaba emmotoka eweekubya akabina kati mbadde awo mabega waayo awo bwenti naye nga ndiko distance mpanvuko ku mmundu oyinza okuba enduulu okubirawo emmundu muganda wange ne balinnya ne bagenda mbakutemu estate bakeyambisa nnyo kabbiramu oba lwakuba nti noka waliwo kazibuzibu tewali bantu ndoza tyava bakeyambisa webateba Kyaze Paulo. Fetulidde anti fetubeera eri side waggulu katuulidde ebibwatuka tugenze otuuka wano nga batugamba babbi. Tugenze otuuka wano nga batugamba babbi babadde bambadde oba byambalo by'amagye bwe bityo. Ne bamuyimiriza ndoza ne bamukuba amasasi kuba ffe tuwulidde bibwatuka. Nzikiza tewaliiwo mayumba tewaliiwo ki kati bwe bulabe bwe tulina wano n'okuyitawo nga bw'oyitawo buyisi era nakyo kya bulabe kubanga gwe ng'omuntu era naawe basobola okukwatirawo ne bakunyaga olusi ne bakuta waliwo kana akakubo kana kadde eno nako kali kabi nnyo kubanga basuulayo emirambo basuulayo abantu abafu kati byonna ebyo byonna bituteeka mu bulabe ng'abantu b'omu kitundu kino byembadde bateekeko amataala ku nguudo kuba kati olaba lino eridde eno ssaawa kasita ziwera nnyo beera tosobola yitawo omuntu omu waba wakutte enzikiza abakunyagako obusimu babukunyagako bwe bityo owabooda tewali asobola kasita ziwera ssaawa 5 owabooda batasobola kuyisaawo awo era atisiti akwetolooza paka eri nagguka eri najja naye kasita ziwera 5 tasobola kuyisaawo wabulabe wabi naye nga kale singa abantu baba tebazimbye atisiti bateekewo ebitaala ne kamera sanga kinaagobako ku babbi.